n'ebyo byonna ebiri mu nze bikutte gwe mulokozi bikutendereza Mukama n'ebyonna ebiri mu nze bikutendereza Mukama gwe mulokozi. Abalungi nsanyuse okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja. Mbaaniriza nnyo mwenna okusinziira wenna gy'osinzidde, abali mu Uganda ne bweru wa Uganda okwetooloola ensi yonna. Mbaaniriza nnyo mu kifo kino olwaleero lwa Sande. Mukuliko eyo nnyo ababadde mu kusaba ng'ofunye obudde n'ogenda n'okuŋŋaana. Mukama akuwa omukisa. Bayibuli egamba temulekangayo okuŋŋaana ng'abalala bwe bayisa. Oyinza okuba nga tobadde ku kyaki, naye Bayibuli egamba nti babiri oba basatu we munaabeeranga olw'erinnya lyange nange nja kubeeranga mu masekkati gammwe. So wenna w'obadde n'okuŋŋaana nga mukuŋŋaanya olw'erinnya lye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ne wano tubaaniriza nate musobola, buli omu osobola okutwegattako wano n'ojja ne tweyongera okugenda mu kigambo kya Katonda. Leero lunaku lwa Sande. Njagala nfuneko obudde obuwerako obw'ekigambo kya Katonda. Ngenda kukozesa eddakiika 3 eddakiika 3 nziyitemu mu bintu ebitonotono ebye tusobola oyitamu, then tugende mu kigambo kya Katonda. Tugenda kusoma mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula y'e18, naye okubitegeera obulungi tugenda kuddako mu ssula y'e17, y'e18, y'e19 tugende sitole eyo yonna tugyogerako nnyo, naye buli lunaku lw'osoma Bayibuli ebeera mpya, buli lunaku wabaawo okubikkulirwa okupya, kubanga ekigambo kya Katonda tekimalikayo. So tugenda kuddamu tusoma awo sitole eyo. Katonda nga bw'ali omulamu ajja kuyogera naffe ebigambo ebirabika ng'ebya bulijjo naye nga bikola amakulu, kubanga Bayibuli egamba Mukama yabuuza Yeremiya nti olaba ki, n'ambuulira n'amugamba kati nze ndi mabega, ekyo kyolabye kituufu kuba ndi mabega w'ekigambo kyange okukirondoola n'okukituukiriza. So Mukama ajja kubeera emabega w'ekigambo kino akirondoola akituukirize mu bulamu bwaffe. Okusooka byonna bw'oba omaze okuwandiika, olwaleero ennaku zomwezi ziri 31, enkya tuyingira omwezi ogw'omunaana. Era tugenda kubeera n'essaala eggalawo guno omwezi, ate tuggulewo omwezi omulala ogujja ogw'omwenda, ogw'omunaana. Mukama ajja kutukola bulungi. Naye nga tetunnaba genda mu kigambo kya Katonda, leero sibeerako na bulango olw'okubanga ku Sande tetuba na bulango. Eno vidiyo y'olwaliro njagala mugimpeere funo, njagala mugimpeere mawu. Leba naye njagala ekigambo ky'olwaliro njagala mukimpeere abantu abagwa mu kiti kya mawu. Njagala mukimpeere abantu abali mu gavumenti ya Museveni nga bagamba bakolera bannayuganda era balina endagaano ne bannayuganda. Njagala ogimpeere baminisita ne ba MP bonna nga yakwata Bayibuli n'alayira nti agenda kukolera bannayuganda, ne mutuukayo ne mukola ebyammwe. Njagala ogimpeere omuntu ali eyo ng'olina munno gwe walayira, naawe ali wano nga walayira endagaano ne munno n'omala n'otagituukiriza n'ogiyiwa. Njagala mukwate vidiyo eno mugimpeere, mugitambuze bulungi nga bwe mutambuza. Omanyi muzitambuza
temukyazitambuza kakati muziseddekeza buseddekeza. Njagala ogiseddekeze bulungi egende etuuke wa Bujingo. Mugitwale mugimpere pasita Bujingo ajjukire ebinaaba mwene endagaano maybe ajja kwekuba mu kifuba. Banaye ntumidde Pastor Teddy. Pastor Teddy mulabyeko bali mu bitundu bye waggulu eyo. Pastor Teddy mulabyeko awo mu Bulaaya awo. Naye Pastor Bujingo oyina ekizibu naye wa era toyina kizibu. Anti munnange anti ye yasigaza erinnya Teddy Bujingo. Bujingo ajja kudda. Bujingo ayinza n'okuba nga yakomyewo. Kale bannayinze nemba Bujingo nzirayo. Bujingo naye mwe mwalabye ku Teddy mumumanyi Teddy. Mba kubanga nze pastor nga nze Bujingo. Era ensi nzijja njigamba nedda bannange bire ebyaluli byali byakulimba. Nze nzizeyo waka. Wama Pastor Bujingo koma weeka. Teddy akulindiridde. Tewali mujaaye. Oyo ogundi yakulimba limba. Nonnange. Pastor Teddy wama nkutumidde. Mukama kuwa omukisa. Teddy Bujingo na luswa. Mukama. So njagala tugende eno video njagala ogiwa abantu abeefu. Njagala ogiwa abantu. Video ya leero nkugambye omuntu bw'akolagana n'omulabewo abeera mulabewo. Omuntu yenna bw'akolagana n'omulabewo aba mulabewo. Video eno ogenda gituuma ebintu bingi nnyo. Ogenda gituuma amannya mangi. Naye omuntu bw'akolagana n'omulabewo aba mulabewo. Era ekintu ekigwa ku mulabewo kimugwanira kimugweko. Njagala mbabuulire waliwo abasumba bagamba ati munnange munaffe tuli basumba tetubeera mu politics kuba kati tunabeera tutya gondi abasumba ate tuli mu politics nedda oyina okubaako side gy'oliko tewabawo omusumba akulimba. Nze Museveni era nze era bwampita ŋŋendayo era omutima gwo guyina we gugwa. Wano we tuli ekiwonvu waliwo oyina okudda oludda nabo ne badda oludda mu kiwonvu awo abasisinkanawo ebeera bato. Video ya leero oyinza okugituuma erinnya lino nti gwe wennyini gwalina okukikola. Gwalina okukikola. Kasita tunaalinda okukuŋŋaana abangi tukikole abangi kijja kutulema. Abangi kibalema. Naye gwe bw'okikola kisoboka. Okitegedde. Video gituuma erinnya lyonna ly'owulira ly'oyagala. Tugenda kugijja mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ya 18. Ngenda kusomako ennyiriri 10 then tugende mu maaso. Ekyo kibadde kiggula mwoyo. Do not miss. Beerawo program yonna nga bw'eneetambula. Okusooka byonna njagala okwebaza RO Fulan olw'omulimu omulungi gw'okoze. We salute you. Webale nnyo webalire ddala. Mukama akuwa omukisa. Ne ttiimu yaffe yonna eri mu UPDF ate ne mu Uganda Army. Ekyamazima Uganda Army weeri ate ne UPDF weeri. UPDF ezadde Uganda Army. Kino nakyogedde era njagala kukiddamu tetuli under any political party. Tetuli under any political party. Era tewali ali answerable ku nsonga zaffe. Tewali. Sulabanga tujjeko akawuwo. Tewali gwe bagenda kukubira mbu ate naye kakati no tuteese. Kuba kakati ate lwaki tetuteesa ng'ate tetuteesa. This is UPDF. Mbabuulidde. So njagala olwaleero ntegeddeko ebintu bino wammanga ntegeddeko nti waliwo owa poliisi gwe batemyetemye bamufumisa ebiso oba bamutemyetemye ne bamutta sawa zibadde nga 5 abadde atambula ng'ali mu uniform mu kitundu we bayita Kasawo Bugerere Road. Bugerere Kasawo omupoliisi bamutemyetemye ne bamutta. Babadde ku pikipiki ne batematema omupoliisi n'afa. Nabagamba Museveni yateesa okutta poliisi. Poliisi tugezaako bayamba temwagala tubayambe. Temwagala tubayambe temusobola kweyamba. Kati mutu bakolere ki? Temusobola kwerwanya, temusobola kweyamba.
tugamba katubayambe ate temwagala tubayambe. Buli lwe bajja babatabusi okujjako ab'embala ettirinyi baŋŋambye owaayi kino leka nkireke nja kwokesa abasajja wamma abapoliisi mwenna mbatumidde kati abapoliisi natandise obbaagala kati tamwatandise okunjagala ne mutandika okwagala Uganda kati mbaagala nga ba UPDF ŋŋenda mbasembeza ensonga zammwe nja kuziteeka ku order paper nziyina naye ensonga zammwe nazisuula mu kasero. Nina ensonga zange naye okusinziira ku byempulira ne byendaba bwe munaagendera awo nja kuteeka ensonga zammwe ku order paper tutandike ozikubaganyako wano ebirowoozo nammwe ate musobole okubanga waakiri mubaako we mutuuka. Mwatandikiriza mpolampola ne mumpe emmundu ba DPC basatu omu yannyunga ku munne n'omulala nannyunga ku munne aba ne bagamba tukuwadde emmundu. Ebyo abantu bajja mu kabokisi ebyo bambi toddamu byogera bajja kukukwata bankwate bituufu. Mbu mwana gwe nogamba okutta Museveni ye ng'atutta. Lala bannange mutya. So omupoliisi bamutemeteme bwatyo n'afa. Njagala kwebaza ab'e Boston mwebale nnyo mwebalire ddala mwakoze omulimu omulungi ennyo olunaku lw'eggulo ab'e Boston Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa. Bino ebintu biri siriyasi. Najja lwini ne mbawa security alert ne mbagamba Kabaka tebagenda mukongojja. Ne mbagamba Kabaka temugenda mulaba mugenda kuba mumulengera naye nga alina okumulaba temumulaba kuba ye His Excellency yali atulengera naye nga atulaba tatulaba naye nga atulengera. Nabagamba ku Kabaka kigenda kuba kirala genda olabe tolina nawe okkiririza oba yooyo. Saabagamba nti tebagenda mukongojja mbu olwo obulwadde bwalumima mawuggwe mutubuulireyo tubadde mu byobufuzi Soroti waliyo keesezi za COVID mmeka mu byobufuzi gye tubadde nga Nabbanja yenna atambula gundi naye bannange Nabbanja yenna yeetambuliranga bw'ayagadde yenna ekifuba naye oba Nabbanja bannange amalala gaalina ekifuba kiri mu maaso moto ye oluyimba kiro lwe yayimbye ng'atambula yenna nga yeekasuka bwekasusi naye oba omukazi oyo gwa yali omwana omuto wasoma ku katabo ka muvubuka agunjuse gundi omwana omuwala atambula bw'atyo omwana omuwala yenna naye bannange Nabbanja akatabo ka muvubuka agunjuse byonna baabijjawo Nabbanja yamala geekulira bw'ati Mukama kale simu naye alina abaana nze okulaba ku mama wange ng'ali bw'atyo nga Nabbanja ebyo bye yeekola ebyombolombo bagambe mbu nayagala nnyo NRM awo nebaza Katonda ku lw'okubanga mama wange yafa alina ekitiibwa n'awummula. Nebaza Mukama kubanga yamutwala n'ekitiibwa kye. Nze mbere wano nga nze mutabani wa Nabbanja agende nga yeekasuka bw'atyo baŋŋambe wire maama wo Ssaabaminisita waakiri maama wange afe nga kakwerege naye ng'alina ekitiibwa kye. Ab'e Boston mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tewaliyo kisaakaate abasajja simanyi ani abasajja baggwanga mujje Boston ne mukuba kalanga ombusa abasajja Kabaka asiimye Ssaabasajja Kabaka yasiima ddi olwaleero era tetuba kuyombayombako okubanja eddoboozi lye tetwandiriwulidde nga abadde tayogera yabagamba ddi mbu naasiimye ye yabagambako nti ajja sobola obeera mu nnyumba yekka nga maama agenze maama alyoka amulekewo nedda ate kasita mwagambye mbu simanyi aboogeza abakulu kuliko Jennifer Musisi ekyo ekisaakaate ate kakati kiggalibwe ekyo ekisaakaate senga kibadde Uganda mbadde nja babulira ekyokukola naye ekibi gye kiri simanyi bintu byayo bwe bitambula Jennifer Musisi mumanyi amaziga
Jennifer Musisi yakabya bannayuganda alyoka abeere motivational speaker. Jennifer Musisi mumanyi yakola Uganda. Jennifer Musisi njagala otubuulire wasengula abantu n'obonoonera ebintu ku ttaka lye wagamba ng'eryaleerwe. Kwalingako akatale ng'abantu bajja akawungezi ne batunda ebyokulya ne bafuna ekyokulya n'obakwata abantu ne bafa n'okufa n'otta abantu n'oddukira mu America. Motivational speaker kuki? Kati tugende mu Kampala mutulage Jennifer ebintu bye yakola mu mirembe gye biki ebikyaliwo. Mujje mu bimpi yakwata ebipiira n'abiteeka mu makati ga Jinja Road n'abisiigako langi n'asimbamu ebimuli n'ateekako blue red yellow bw'ati. Bagamba maama omukazi akoze ekibuga bannange yitako ku Jinja Road wali. Genda olabo babikyaliwo. Jennifer Musisi yatukolera kyekyo ekimubeereza omuntu atambula ava Uganda okujja okuwulira Musisi kyayogera. Ekyo ekisaakaate kiggalibwe Ssaabasajja Kabaka tasiimangako seba olw'okubanga mulwadde tayogera mutandise n'okumusiimya by'atasiimye. Nedda ate maama tasobola ekyo nja kusibako. Kwegamba maama alekewo taata nemwe kati ajja atugamba eki nti baana bange nzize kakati okubasomesa omulwadde bw'alwalanga omulekangawo n'otambula n'ogenda. Ekyo kiba kisaakaate? Teriyo kisaakaate. Maama tasobola. Mbakakasa munoonye mubeere ne Jennifer wammwe mu bisaakaate byammwe mbuno Pastor Suuna. Ate gwe Suuna nkwata bulungi. Suuna nkwata bulungi kuba kakati wendi. Suuna nkwata bulungi nkubuulira. Suuna nkwata bulungi nkubuulira. Suuna nkwata bulungi ate kirungi nzija Boston by the way. Mukama yandagiridde ab'e Boston abalina amataka nga temwagala kusiga mataka. Nzija Boston awo. Suuna tugenda kuguyisanyawo obwenye Boston awo. Kansirike kuba mujja gamba. Pastor Bugembe omuntu akyayinza okukwata ssente ze n'asasula nti Bugembe ali wano. Bugembe yafukamira mu maaso g'omusamize. Mumanyi nti kiri omusamize yakitwala. Omusamize yakigula obukadde 10 byali byebiri. Kiri Pastor Bugembe kye yali ayina Katonda kye yali yamuwa yakiryamu omugoyo. Bayibuli gamba omuntu yatunda obusika mu Bayibuli. Namugamba nze mpe ebijanjalo era Bayibuli gamba omugoyo nga mumyufu nga bwolaba akebiri nga mumyufu. Yamuwa bando ku bando. Pastor nagamba ate kati nze njalo numa Esawu yagamba kati ebyobusika bigenda kunnyamba kinga nfa leero. Nze nfwa ate mbuno gundi wamma twala ebyobusika ompa omugoyo. Nalowooza mbu bw'anaabiryamu ate binaasigalawo. Yalowooza byaggwa. Muganda wange baabitwala. Yagenda okwejjukiriza mu maaso gye baalaga bannange ng'omwana omulenzi ebyobusika bitutte. Ebyobusika bya Bugembe omulogo yabitwala. Takyalina kyatugamba. Ekyo kyokka ekyokubeera nga Jennifer Musisi ne Bugembe bagenda kubeera mu kisaakaate. Ekisaakaate kiggalibwe paka lwe munaanoonya abantu abatuufu. Bwe munaanoonya abantu abalimu ensa tujja kujja mu kisaakaate tuleete abaana baffe ne Ebeni nja muleeta Ebeni mu kisaakaate. Naye bw'abanga Jennifer ne Bugembe be batuleeta kubanga ye maama tagenda kujja. Maama ye yandituleese. Maama tagenda kujja. Kakati atawo ekisaakaate gye kiri wamma kuolo mugende mukole emirimu gyammwe. Minisita ngambye bwati nyinza n'omwogera erinnya kugamba mulyoke mukakase nti byonjogera bituufu. Minisita abagambye abalina akawuka akaleeta mukenenya. Nomanyi bino ebintu byobuzaabuza omuntu ayinza okubeera n'akawuka akaleeta mukenenya naye nga ye talina mukenenya. Ekyo ekintu mukikwate bulungi, si buli akalina nti naba mulwadde. Oyinza okubeera n'akawuka akaleeta naye nga toli. Buli alina mukenenya n'alina akawuka akaleeta mukenenya. Ekintu ekyo njagala omuntu akinsomese bulungi nkitegeere kubanga nkyogedde nga bo bwe bakyogera bwe nkiwulira naye mu bwongo sikitegeera.
mukwate ebipande muyiike ku kkubo, otherwise mugenda kufa kuba mwatandise dde okufa. Abatamanyi naddala abatamanyi kusaba nga gwe oyimiriddewo ku ddagala toyimiriddewo ku Katonda. If not mukwate ebipande mubiwandiike mu luzungu atalumanyi, inbox me tunoonye vocabularies okuva mu dictionary. Abazungu abagabi b'obuyambi babitegeere nti Museveni yalya ssente z'abalwadde abaleeta abalina akawuka kaleeta mu Kenya, tubiteke ku social media ku everywhere bitambule. Ssente baazimuwa n'akweka eddagala, endala n'azirya. Bwe mugaana abatasaba abatayimiridde ku Katonda mugenda kufuwa. Mbabuulidde mmwe abasaba mweyongere mwekwate ku Katonda, temumunyiiza kuba kakati Katonda yagenda okukuyisa ku layini ey'okusatu ate osigale ng'oli mulamu. Mbabuulira ojja kutuuka ne ku y'omwenda, ojja kutuuka n'okwerabira bakwerabire nga layini zonna ozimazeeyo naye nga wooli. Mbabuulira minisita ngambye, minisita w'ebyobulamu agambye naye talina kyakkola. Kakazi kakati bakasazeeko omutwe. Muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro, ennyumba ya sitaani ekwata omuliro. Mugende muyiike ku kkubo oba muwandiike ebipapula mubijjuze ku Facebook, ku social media zonna, mugambe abagabi b'obuyambi nti Museveni nezina azibbye. Bwe kiba si kyekyo ye Luther Aceng ogugwa gukoze. Mbabuulidde. Now kampisewo kano abantu abakola ne Museveni, abakolera Museveni, abasuubira okukolera Museveni, kino nkibaleetedde akalulu simanyi lwaki byakwataganye n'obubaka bwe mbadde nnina ne RO kyampadde okubabuulira. UPDF mbalamusiza mwenna ne bannayuganda, mwebale kujja. Gwe wenna asuubira okukolera Museveni mbu okolera Museveni okubeerawo, RO aŋŋambye bw'ati, ye aweereza ggwanga takoleranga ku Museveni. Ye aweereza ggwanga. Naye bw'oba oli mu gavumenti nga okolera Museveni kubeerawo, antumye nzije mbagambe ye essaawa mwekuŋŋaanye Museveni tebamukolera. Era wulira ansabye temuddamu kukkiriza Museveni kubakuŋŋaanyako bujulizi buwere. Tokuddamu kukkiriza Museveni kukukozesa akukuŋŋaanyeko obujulizi. Bw'amala okukuŋŋaanyako obujulizi ng'akukozeseza ebimenya amateeka akutta. Era ntumye nje mbagamba ebintu bino most especially Mao n'abalala mwenna abali munda abalowooza nti mukolera Museveni temukolera ggwanga. N'akutuuka okukuba mbaaza ekifuba sebo gw'otambule nga wenna weemasaga ng'eggongolo essiba akawero kubanga okolera Museveni. Agambe wabula bannaye no omukazi akoledde nnyo Museveni, bakulimba agenda kutta. Wulira RO kyamŋŋambye mbagambe fulani omuloga alina emmere yeetabulwa gwatta. Museveni buli lunaku abeera agenda yeeyongera, layini tennaggwawo, layini eryawo egundi ey'abookutta. Ono olufa omukyoli olumutta ng'omukyoli ayingirawo. Ekyo ekifo kisigale nga kyabakyoli. Ate ekyabakyoli ate kakati mwagala kigaba. N'agamba ku luno obwa sipiika leka mbuwe ono Kakwerege mpeeyo abakyoli bana ebigundi ebifo. Ne bakkiriza. Naye ng'abakyoli abana baleese babadde ne bw'obagatta nkota yambidde tesobola kuweza Oranya. Mao plus simanyi ogwanga, simanyi n'oyo omukazi oyo yalayidde ne munne, bonna bw'obagatta tebawera Oranya. Bambi bakulimba. Yaleese omugeto aguteekeko engulu bawuliremu ku kantu, naye nedda si kituufu, tebawera. Kati abagambye bw'ati, aŋŋambye nzije mbajjukize nti Museveni alina abantu bajje mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okubakozesa ddate. Naye n'olwaliro wakyaliwo abajja, waliwo omupya eyakajja bamukwasizza woofiisi era agenda kukola. Naye fuba eggulu y'empeera, fuba eggulu y'empeera. Omugenzi yazaalibwa era n'asomera e Makerere n'abeera Girudi pulezidenti, abadde pulezidenti general wa DP,
yakola nnyo mu UID kwekye bava bamuwa era bamulondera Mbale yawawawawawa omugenzi Mawu bw'atyo bwe yatandika obiwulira kati gwe olumba olulwondumaze Mawu lwonoofa nja kuba nnyina ebirala ebyokukola kubanga Museveni ogwo gwe mulimu. Museveni yakwata ani waliwo ebibeera emabega w'emizindalo bye tutamanya kati ng'olina kuba wa UPDF obimanya alonda Nyakayirima n'amukuzaawo n'amufuula egundi n'amufuula ekyakabi n'akola bw'ati n'amuteeka n'abeera nga yakulira gundi n'amuteeka nga yakulira Amadi Brigade Kasijjagirwa Masaka n'asooka n'amuteeka awo n'abeera awo. Juzi mu lutalo olwa Northern Uganda n'agenda ategekayo awo operation simanyi Iron Fist 1 and Iron Fist 2 n'alyoka ateekayo alonda Nyakayirima n'amubuulira ebyokukola. Nyakayirima nadda ku bannayuganda banne olw'okuba bakyoli n'alyoka akula bali ebikolobero alonda ku operation Iron Fist. Mbuulira abaliwo mbulira abazze mu gavumenti ya Museveni mutegeere mugende mukole bye mukola nga mubitegedde bino bigenda kuyingira mu kyawandiikibwa ky'olwaleero naye byonna babitukola mu linnya ery'okuweereza eggwanga era nga bakola endagaano. Mawu yalayidde ayi Mawu here to preserve and to protect the people of Uganda. Here the constitution protection za all the time, za all the day, me za protecting. So help me God. Naddamu n'ogwokubiri. Here again to protect the government and the what? Mbabulira mulayira endagaano ezo naye ez'endagaano zijja bagoberera. Mbabulira mubirabanga ebyokusaaga. Abantu bedda bwe balagananga ekintu bakituukirizanga. Ibulayimu yagamba omuddu we nze ngenda kufa naye njagala ondayirire. Tebaleeta lupapula nti ate tuwandiike jangu omwana wange tumuwasizanga omukazi Omunyarwanda owulidde nti ye namubuuza ate bwe ŋŋendanga gyondagiridde effooti ne babula nkugambe tuwasanga omukazi Omunyarwanda n'amugamba naye ŋŋenda kufa nga se jangu kwata wano wansi w'ekisambi kyange wano oyogere. N'akwata wansi w'ekisambi n'agamba ayi nkukakasa Ibulayimu abakazi ne bwe balibula mu nsi Isaaka siri muwasiza mukazi Munyarwanda ebiseera ebyo baali Bakanani. Kati abakazi Abanyarwanda abali wano kye bakola ngamba Abanyarwanda b'e Rwanda sigamba ab'e Uganda mu abalungi sigamba ab'e Uganda ekikunda mwe muyomba kati waliwo abadde atandise okuyomba okiraba n'ebiiso nedda sigamba ggwe ngamba bali Abanyarwanda ababi. N'amulayirira ng'akutte wansi w'ekisambi kye endagaano n'enywera. Abaana be yamugamba genda ojje nkuwa ebyobusika yabimuweesa bigambo ekigambo owookubiri ajja amugamba si ye gwe babitutte. Agamba babitutte omwana talina kyapa kye yafulumya talina kintu kye yafulumya ekigambo Ibulayimu kye yayogera kye baakayanye n'amubuuza naye naawe taata kati bye bigambo byokka by'olinawo nga tayinza kudda mu bigambo byewadde oli ataabiwoona. Nedda ssebo yamugamba kakati nkuwa eki n'amubuuza mu lubuto lwo eyo wabaddeyo ekigambo ebyo byokka byobadde olinayo. N'amugamba tekati oba nkuyiyiza eki kakati munaye ate kakati ngenda kukola nti ekikulu ky'olina okukola gondera muganda wo ogumukisa gondera muganda wo umuwuliranga ajja kukuba naye bw'olwananga n'omwesimatulako obe mulamu ekitala kyo kyekijja okukuwa obulamu nekibeera bwe kityo paka n'olwaleero. Abawarabu ne Isirayiri muganda wange balina okugira ekigundi ekinene ennyo bakube ku Isirayiri ekkakkane era naye erina lwekkiriza nti tuteese ng'ekitala kisimatudde Abawarabu mu mukono gwa mukulu waabwe oyo gundi mu mukono gwa muganda waabwe Isirayiri. Kigambo kati ebigambo bye mwogera nga mulayira ebyo mubikwate bulungi bijja bakola ekintu. Wulira
Iron Fist 1 ne Iron Fist 2 alonda Nyakairima n'alyoka akola effujjo ku bannayuganda n'amalayo bumazi. Ni Museveni bwe yamala bw'ati ng'amalirizo bimukozesa ebyo byonna n'amukuŋŋaanyaako obwino bulungi. Museveni yataalonda ara fulani ali wakati wali. Nkugambye bw'obalaba mu bifaananyi ne Museveni tosa kukkiriza nti yeye. Kati bagenda kugamba ani oyo? Nze mumanyi. And I will protect him. I will protect her or him. Oyo. Alonda Nyakairima n'alyoka akola effujjo lyonna n'alimalayo. Kati njagala okubuulira abaliyo abakola ne Museveni kati. RO fulani Mbadi. RO fulani Kyanda. RO fulani Erweru. RO fulani abaliyo. RO fulani abaliyo. RO fulani. Mwegendereze ebintu bye mukola tubalabudde. Kumwe kuliko agenda. Kumwe kuliko agenda. Nsirise mugenda kukirabako. Museveni tebamukolera. Gye munako mumukolera agenda balagirako bwereere. Ani omulala bw'ova kwalonda yamutwala n'abeera operation commander wa Iron Fist mu Northern Uganda, Iron Fist 1 ne 2. N'amalirizo oyo Kazini yamukozesa Congo. Kati yes, kati Congo eriyo owa operation Shujja Kayanja Muhanga oyo no mukoddomi we oyo kojja ali ku ludda lwa Muhozi, mama wa Muhozi Museveni gwe yatta. Mwannyina waba Muhanga abo beba Andrew Mwenda bebo. Kati naye bwana amumalirizanga amusala si yoyo yekka. Waliwo operation Kalongero eno yali Southern Sudan nga yakulibwa omusajja gwe bayita waliwo omusajja Museveni gwe bayirawe. Waliwo abasajja bennoonya naatera ogwa mu buufu bwa Kikyonco Tabaalo munoonya. Waliwo information ginatandise ofuna ku Kikyonco Tabaalo naye naawe wenna aliyo jimpe. Waliwo omusajja omulala Museveni gwe yakozesa Somalia okutta banne, okutta bannayuganda babagamu emitima biki okubasuula mu ambushi nga bamuyita Michael Ondoga. Michael Ondoga mumujjukira mu mwaka gwa 2010 Michael Ondoga. Kati Museveni yamala dde oba yamusuulawo oba yamuttirawa. Noonya Kikyonco Tabaalo ne Michael Ondoga. Ondoga tukunoonya. Michael Ondoga amumanyiiko amutubuulire. Yatta banne Somalia. Kakati genda omunoonye gyali. Kayanja Muhange kakati ali Congo. Ye yakola ne mu Southern Sudan naye bali luddawa. Kati mwenoonye mbabuulira nammwe abaliwo kuba waliwo ekijja mummwe. Ate kati Museveni mukambwe kuba anoonya omuntu agenda omukuba essasi mu mutwe tamumanyi. Buli gwanatunya n'amulabikira bubi owedde. Mbabuulidde. Mukama Katonda wa Ibrahimu na Isaka ne Yakobo tukubaliza olunaku lwaleero taata tugenda mu kigambo kyo ayi kabaka wa bakabaka tukusaba ojje Mukama osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo bano Mukama tuli wano ku lulwo nawe Mukama jangu ku lwaffe mu linnya lya Yesu. Taata tuwaayo n'omwezi guno ogutandika enkya Mukama tukulembere tuwanirire gutuyisemu Mukama nga bw'otuyisizza ne mu guno. Waliwo ebiganye mu mwezi guno oguwedde gutumalako leero Mukama tusaba obituwe mu gujja. Mukama waliwo bye tutuuseeko tukwebaza kubanga otubeereddewo taba kuba ggwe naddala abali e Uganda obadde Katonda abayisizaawo.
leero abali mu biyumba obadde Katonda, waliwo abali mu diaspora nabo balina ebizibu byabwe. Abamu ssente bazirina naye balina ebizibu byabwe, balina ebintu. Mukama basisinkane mu mwezi guno, ebibalemye mu mwezi oguwedde babimalirize mu mwezi guno ogutandika mu linnya lya Yesu. Buli omu nga bwakwetaaga bw'oba omusisinkana. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda nze bye natusabye, amiina. Now njagala okwogera nga tusinzira mu kitabo kino ekya Samwiri. Mukijjukira bulungi ku sitole ya Dawudi ng'alwana ng'agenze nga Isirayiri egenda okulwana n'Abafirisuuti, eyo essula ya 17. Omutego olala gugambye nti gwasobola okukikola nga si kya kikungo. Abaana ba Isirayiri bagenda okulwana nga bangi, nga bakitegedde tugenze kulwana nga bangi, nga n'abalabe baabwe bakimanyi sawa yakulwana tuli ku bato, ne Isirayiri nereeta abaayo bakagaabe bali abatendeke, era ng'olutuka nga bagamba ne brigade ya Ondoga naye wali wano, ate si yoyo yokka, Kayanja Muhanga naye yanoneddwayo ku operation Shujja. Kakati tubadde tukyali wano, Lion of Mogadishu naye wali. Kakati kwegamba nga buli avaayo yenna wakitiibwa. Abinadabu naye atuuse, ate ne Laubeni mutabani wa Yese naye atuuse. Kakati tubadde tukyali awo, ate ne Commander in Chief yennyini atuuse. Omanyi juzi Museveni yatutiisiza n'ebyambalo ng'ayogera. Yenna nayambala green, yenna ne yeefuula ekirala. N'owaffe n'agenda ateekamu eggulu. N'ateekamu gulwini, olusuku lwa gulwini, erubala amatooke mawaate, kati lutalo lwa gulwini. Naye najja mu gulwini piwa. Munnamawulire n'amugamba akatusooke tuveeko wano mu bulango bw'abakama baffe. Namubuuza lwaki tuva wate nga tuli wano, kubanga ayogedde ku politics, yawadde ayagala omutomeza. Kakati 2016 2026 ogamba ki? Naye mwoyo omwana Kyagulanyi mumumanyi 2026 nga tukyali mu 2011 essaawa yayimirira, otunyumiza 2026 nga tukyali mu 2011. Olutalo luno ne bwe tunaalumaliriza mu 20 tutandikira mu 2021 mbabuulira, ekyo ky'essaawa yayimirira, liifu yagiyimiriza. Mmwe mumanyi obwangu bwe munaakozesa okwenunula. Tutandikire 2021 ndujjukira 2021 January 14 sirizeerabira we tutandika awo essaawa we yayimiririra. Ono amutomeza mbunno, olwo mbunno amuzannya logic, naye mmwe Bayibuli egamba awo omwoyo omutukuvu n'agenda ku Dawudi, omuzimu omubi ne gugenda ku Sawulo. Sawulo yagendanga okujja okwogera n'agamba banaye kambabuulire, newankubadde Uganda amasannyalaze gavaako, ngenda bakolera emmotoka z'amasannyalaze. Tayinayo n'emu. Wano yatuleetera bebekulu 8 ne 9 ne balonkinga emmotoka n'ekwata omuliro wali ku gundi mu kibuga. Bagijja wandege okutuuka mu kibuga n'enyooka. Bebekulu n'abuukira bodaboda n'atema. Naye mmwe mulowooza ffe twerabira. Omuzimu omubi bwe gujja, naye omwoyo mutukuvu bw'abaawo buli kyoyogera gaba magezi. Mbuna amuzannya logic. Kakati olwo 2020 mugenda kwegatta muleeta omu, oba era yeggwe, oba gwe oyinza obutajja ne muleeta Lubega mukaako. Naye bannange wammale kanzireyo wali. Abaana ba Isirayiri ne bagenda bonna mu bitiibwa byabwe bagenze kulwana. Bannanga abangi balema okulwana. Omwana omwe yajja ng'amanyi ekyokukola ye yakikola. Yababuuza muli wano ennaku 40 mukola ki? Yate baba bakyali awo Omumisiri n'afuluma, Omufirisuuti n'afuluma ne badduka emisinde ne bayingira n'agamba ennaku 40 kyekino ekiri wano, kyekino ekiri wano, ennaku 40 temulina kye mwakoze. Kati kiki ekitambula wano? Munnange ekitambula wano okimanyi? Senga wavaawo omusajja wano senga twali tulinawo omusajja n'agenda akuba oyo omusajja, Kabaka effamire ye agenda gijjako omusolo, tebagenda kuwa musolo. Kabaka agenda kumuwa omulimu, agenda muwa muwala we. Ate Dawudi ali muvubukavubukawo ng'atandise okukyusa eddoboozi awo. Omenya egyo emyaka ng'okyusa eddoboozi egyo giba mizibu egyo. Awo we nagambira ne ngamba kale bwe mba nnemeddwa okusoma
ate saagala n'okusoma kumpiteko kati bwemba nga bino biganye ate ketugezeeko bino ne baŋŋamba nedda wire sooka olindeko mmwe abange mubitegedde kubanga njogera bino bali baleme okutegeera. Wulira Dawudi n'abuuza kyekyo. Dawudi ye yategeera ekyokukola ye bwe yagenda yakikola. Abangi basigala bagamba bannanga akkiridde naye oba naasobola oba kakati akkiridde oba alimba. Omusajja n'atuuka n'ekiseera nga n'akamulumba takalaba nga banne be bamugamba gwe akaana kakulumba kaakawo wansi kuba oli yali yalangaatira nga muwanvu akoma eri amagezi yagaleka wansi yagayitako naye ng'atiisa Isirayiri nnamba ekikungo tekijja kukola. Munnange nzize mu tawuni kuba nzize ndabo babagaddewo nzize ndabo abangi temujja kukikola gwe kikole gwe bonookikola n'oyo n'okikola mujja kulaba nga mwenna mukikoze. Ekintu gw'okikola si mmwe mukikola gwakikola. His Excellency yagamba nasooka nembiyimbako nendowooza baba biwulira nagenda okukizuula nga banyumirwa ndongo neŋŋamba katereka ŋŋende nze nnyingireyo nkyekolere. Era bwe yakikola ne batandika obbikola. Bannange consultation kituufu naye saagala za consultation nzizizaayo. Azizizaayo nange nzizizaayo kati taliyo naye era waakiri wabaawo azizaayo. Waliwo kati abaagala okukola ebibi bye yakola. Leero atudde wali n'akola bw'ati bagenza okutulaga nga buli amubaddeko awo okumpi yenna ng'ali bw'ati abaana ne bakasankolinga yoyo asooka okukikola nono n'akikola naye Lukwago ye mumugende bulungi gundi Mugema muzzukulu wa Mugema ye mumugende bulungi. Nali ntidde Lukwago yagaana okweyala ne ŋŋamba nkizuula buzuuzi nti no kalombolombo nkola bwetu bweri ow'enkima teyeeyala ku ttaka. So wulira gwe alina okukikola. Dawudi yagenda n'akikola nga be baali basuubira balina okukikola. Naye mpulira sinaba kusomesa bulungi Bayibuli olwaleero ebulamu wamasi kyekyo naye tujja gifuna. Wulira abaali basuubirwa okukikola, abaali balina okukikola, abaali bazze okukikola, ensi be yali emanyi. Ne taata yali waka n'agamba Dawudi genda banno batwalire butwalizi ku kubusi zino bali eri bapigana n'omuduuyi oli wano otudde abapigana gye bali ku front line banapigana. Tulina oluyimba mu UPDF baluyimba nnyo mu mafunzo lugamba bwe luti ezinanguluma sira zetu zinanguluma sira zetu zinanguluma ne mama ne yeebuuza abaana baffe baddawa baliyenda kupigana baliyenda kukombowa baliyenda kupigana. Bali eri bamaama beebuuza bagamba baliyenda kupigana baliyenda kukombo baliyenda kupigana. Kagamba muli mulowooza bagenze kupigana kumbe biri eri bitudde nnaku 40 biri eri byasamye ng'ensi yonna ekimanya abaana baffe bali eyo nga bw'olaba bwe tubadde tubeera ku TV ku bunkenke maama Kipulingente. Leero abanyankole ffe kaffe twawangudde emidaali. Kipulingente maama naye teeberezaamu okubalinda. Waliwo omwaka gwe era bannanga abanyankole tukoze nnyo bannaye. Waliwo omwaka gwe twatwalanga abantu 3 ne tulindayo omuntu atwala omudaali n'abula tetumaze kyekwatiramu. Asiimwa Kipulingente waliwo neeyabuze oyo yaani oyamanya ge yaani bannange yabuze n'agattako olugendo ddabo naye sebera ng'owa piki amugoberera era najja n'abasooka naye mmwe mutuzanyisa naye bannange mutebereze mu Uganda bwe yali badde Kipulingente mweno musaaga kati ffe tulina emidaali kati waliwo abagenda okukaayana wekapu kyora nedda naffe katubeerekoko naffe gundi naffe n'omudaali ate ffe buli lwowulira zino ezaabuze amamamba abaze
ate waliwo n'endala ezaabuze Franka tumwebaze waliwo n'endala ezaabuze kakati bannange ezi n'ezaabuze bagenda ye yazibye kwegamba ffe tulabikira mu ebyo abaana bamaze tuyamba kati tuleeteyo ku mudaali era ab'e Masaka Road mugulinde wabula bannaye mukama wamma wulira ki kyenkugamba waliwo be bamanyi abaali balina okukikola nga n'ensi yonna ebalinze bannange tebakikola era gwe bw'obeera eyo n'olowooza waliwo abagenda okukikola ate kati bannabyabufu MP 10 meka ge tulina bajja kukikola bakulimba abo bajja genda wali mu kiwonvu bayimirire mu kiwonvu beebuzeebuze ennaku 40 ziggweko kaakati wasaanawo akalenzi akamanyi ekyokukola nga tebakabala nga tebakamanyi nga tebakategeera wulira bw'onoosoma essula y'e17 sinnabuulira bw'akkirira wali mu kiwonvu ng'akkirira yamala okuyogerako awo ne Sawulo kabaka n'amuwa nno ku byambalo ayambale Dawudi n'agaana ogundi okusituka ng'ebyambalo bizitowa n'amugamba ndeka naawe bino ebintu saabimanyiira sibimanyi bamutikka obunafu bwabwe bwe babadde nabo ennaku 40 nga bambadde ebyambalo n'ennyota ne balyoka beteekera wano n'alyoka ateeka wano gundi bulletproof peeke ya bulletproof n'agisiba n'atuutira bw'ati nawe omusanga alinga nabbanja ali kulaale n'alyoka agira bw'ati n'atiisatiisa n'ateekako helmet eringa eyamuhanga kayanja n'akola bw'ati bamutikka obunafu bwabwe bwe bamaze nabwo ennaku 40 n'abubalekera n'abagamba nno n'ayambala akakanzu ke bayibuli egamba n'akwata ebyo byabadde akola ebya bulijjo n'abiteeka mu ndyanga bayibuli giyita ndyanga oba bayibuli naye bayibuli kyabika bayibuli erimu ebigambo byekamwokya n'akwata amayinja n'envuumuulo ye n'abisimba mu ndyanga bye bya bulijjo bye yalundisanga ente waliwo ebintu bye tulina awo ebya bulijjo ebisobola okutukolera okutuwanguza olutalo juuzi nagambye tugenda kuyiwa butto oba oyiro ku nguudo za Uganda zonna omuntu nagamba mwana wange genda okimenyewo kakati genda weekweke gamba nze nabadde ngudde eddalu nakyogerako olumu maama yankuba nagenda ne mwokya yali yeebasa omwana ku kitanda nga beebaka ku ssubi ku kitanda kya ssubi nenteeka eno bwenti ettaala nenjokya akasubi akalengejja nenkazikiza nenkokya nenkazikiza nenjokyayo bubiri nembuzikiza kakati nenjokya buna ne bukwata omuliro nenzikiza kano nakano akamu ne kadduka ne kagenda ne kakwasa essubi maama abaali ku buliri n'awulira kati eno wansi ate ng'otwo tumutwaliridde yeebasa mwana agikuya nga nkuba ebisubi pwapwa olunga omuliro gugize ate awulira ekibuguumirize n'atunulayo bw'ati ng'ekitanda kikutte n'ajjako omwana n'amuteeka wali n'atandika okutimbulako ebiti n'atandika okutimbulako essubi n'azikiza omuliro bulungi n'akakasa nti guzikidde n'ankwata ku mukono n'antwala mu ggwatiro n'alyoka nkuba emiziŋŋoonyo n'ambuuza wiro oyagala kunjokera mwana wiro oyagala kunzita wiro oyagala kwokya mwana wiro ogudde eddalu ne mugamba ye maama ngudde eddalu ng'emiziŋŋoonyo ginsuseeko ne manya kati namugamba nti ngudde eddalu agenda kunsonyiwa ne mugamba ye maama ngudde eddalu ate omulalu bamukuba n'angamba kati sikuba ggwe nkuba muzimu gwa ddalu konze nedda maama sigudde eddalu kati waliwo omuntu yaŋŋambye bambi wire genda bagambe nti wabadde ogudde eddalu ekyo bwe nakyogera bankuba emiziŋŋoonyo nga maama akuba muzimu kati ate kubanga luli yali alinga agamba nti n'omwana nga mukubye nnyo kamuleke ne mugamba maama ngudde eddalu n'angamba kati nkuba muzimu gwa ddalu ne mugamba maama sigudde eddalu ekitegeeza wanjokeza olaba kugamba nga wonna siwona nze sikyalina rivansi Museveni sikyayinza tuula naye ku mmeeza emu ng'aba NRM tuteese nagenda sikyaliwo NRM newankubadde kaadi yenjiyina kati sikyalina rivansi kyovulaba sina kigambo kiwooma mu kamwa kange ku saidi ya Museveni kubanga sina rivansi kubanga olwala Museveni ne bwagoba alupo nampo bwa vice president anzita ate alupo batandise omugoba mujjukira nga mbagamba nti mawa agenda kuba vice president kakati bakozesezza ani Michael Mukula oyo mukazi bamutandise kati oyo mukazi bamutandise agenda kubera mu sikando paka lwe bagenda okuleeta olanya mbabuuli mawu mbabuulidde
kati si kyalina bigambo biwooma era bw'ojja wano ng'osuubira mbuze nyina ekigambo ekiwooma mu kamwa kange ku saidi ya Museveni sikirina kubanga ebyo bye mulowooleza. Kati omusajja yangambye bw'ati munnange genda ogambe nti wabadde ogudde eddalu. Ekyo lwe nasembayo okukyogera baali banzise nakyogedde ntegeera ate tugenda kikola tuyambeko abantu okusigala ewaka omwezi mulamba anti buli akasana lwe kanaayaka ku oyiro nga koolasi aseerera mutuuleko ewaka anti temwagala kutuula waka katulabe wa gye munaayita amenye katalaama ekyo nkiddamu. Wamma nzizeyo wali gwagenda okukikola. Abaali basuubirwa be mulowooza mbu gye bali wali ekiwonvu kyereere bali wali batunula butunuzi tebamanyi kiddako. Amanyi ekiddako bwe yajja yatambula nakkirira mu kiwonvu. Abakkirira mu kiwonvu Sawulo n'abuuza naye yoyo olwo omwana amaze okugaana agamba luge amugamba nze tompa bintu bye sibitegeera kwata obunafu bwo oba byali byamaanyi lwaki ennaku 40 bibadde tebyo bikuyamba. N'akwatawo obuntu bwo bwa bulijjo bu oyiro n'abuyiwa ku koolasi n'atambula n'agenda. Waliwo ebintu ebitotoledde nga tusaana biteka buteesi mu ndyanga. Waliwo ebintu ebikwetoledde nga bye bikujja mu mbeera gy'olimu enzibu. Waliwo omukyalo omu yagamba wabula banne kakati Uganda ennemye ngenda kgenda ejjuba katambule ngenda ejjuba sina kye ngenda kutunda naye ngenda kgenda n'edduuka lyange. Ne mubuuza kati edduuka ogenda dyetika ku mutwe kangende n'edduuka lyange ngenda ejjuba ate munnaye Uganda egaanye. Ne mumutuuza ate ne mubuulira bubuulizi njiri totwala dduuka jjuba. Yesu yasomesa n'agamba njogera nammwe mutegeere bali tebabitegeera. Wulira mu kiwonvu omwana nakkirirayo ng'ali yekka. Sawulo n'abuuza oyo omwana waani? Ani amanyi oyo omwana kitaawe yaani? Oyo mwana waawe Abinadabu nange simanyi oba oyo mwana naye kitaawe yaani? Tata omwana oyo yaani? Bayibuli egamba omwana nakkirira n'akola omulimu n'akomawo ng'ayina ekitala kya Goliyasi mu mukono n'omutwe ng'agulina ng'ogwo wa poliisi. Abasajja batumibwa poliisi ne bamutwalako omutwe baze bagukutte bwe bati bagenda bagukutte. Dawudi yadda nagwo. Sawulo n'abuuza naye oyo omwana waani akomyewo n'omutwe gw'omusajja? Abagenda okikola tebabamanyi, gwagenda okikola tebakumanyi. Wabula mulwale nabo beebuuza kakati ate obaani oyo bannange? Sawulo abuuza ani akikoze. Batandika butandise naye nga mu bajjena ab'ebiseera ebyo abaalimu mwalimu ne baganda ba Dawudi be baali bamanyi naye nga ne tata wa Dawudi olwo tebamumanyi bamumanyira ku Dawudi. Oyo mutabani wa gundi awo nebiganda bye ne biryoka bivaayo ennyota. Oyo muto waffe ewaka oyo muto waffe abadde alonda ndiga naye twamulabira bwawo nga si mwangu. Yakuba enkoko endwadde n'agitta. Oyo mwana yakuba enkoko endwadde n'agitta. Omuntu bw'akuba enkoko endwadde n'agitta ava mu maaso ge kuba kakati enkoko ekigikuddisa ate nga ndwadde kiki ogwo omutima guba mubi nnyo gw'okiraba ng'ekintu ekitono. Enkoko ndwadde ate ogisse. Oyo mwana ajja kuba muzibu nnyo. Ne bamugamba oyo mwana yakuba enkoko. Ekyo tukinoonya mu byawandiikibwa kubanga ojja genda onoonya olunyiriri olwo nti awo n'abagamba nti omwana yakuba enkoko endwadde nedda. Ekyo tekiriimu mu Bayibuli. Ngezaako okunoonya conversation ezaaliwo awo nga kati beewaana kubanga muto waabwe akikoze. Naye genda mu ssuula y'e18 gye nazze okubuulirako. Bayibuli egamba bweti mu ssuula y'e18 oba nsooke yo ngisome tuve wano. What is the wrong? Essula y'e18. Awo olwatuuka bwe yamala okwogera ne Sawulo, emmeeme ya Yonasaani n'egattibwa n'emmeeme ya Dawudi. Yonasaani n'amwagala ng'emmeeme ye. Sawulo n'amutwala ku lunaku olwo n'atamuganya kuddayo nateeka mu nnyumba ya kitaawe. Awo Yonasaani ne Dawudi ne balagaana endagaano kubanga yamwagala ng'emmeeme ye.
Yonasaani ne yeeyambulamu omunagiro gwe yali ayambadde n'aguwa Dawudi n'ekyambalo kye era n'ekitala kye n'omutego gwe n'olukoba lwe. Dawudi n'agenda nga buli Sawulo gye yamutumanga n'ayisa n'amagezi. Sawulo n'amufuula omukulu w'abasajja abalwanyi, abantu bonna ne bakisiima era n'abaddu ba Sawulo. Awo olwatuuka nga bajja, Dawudi bwe yakomawo ng'assa omufi. Katusooke tukomeko awo. Bayibuli egambye bw'eti, tuvudde mu sura y'e17 yo njogedde yonna. Dawudi amaze okukkirira akubye omusajja amumaliriza. Yamumaliriza biwedde. Bw'amala okumaliriza omusajja akomawo nga hiro, kyaleetera Yonasaani okwagala Dawudi. Yonasaani yali mutabani wa Sawulo. Kati ne bayagalana ne bayingira mu ndagaano babiri. Bayibuli egamba Katonda n'ayunga emmeeme zaabwe. Emmeeme ya Dawudi ne yeeyunga n'eya Yonasaani mutabani wa Sawulo, ne batta omukago. Lwe nayogerako wano ku ssuula eno twasomawo nga tulaba obulungi bwa security alerts abaali bazivuma. Mulujjukira kati olwaliro nkomyewo nga njogera ku ndagaano eno gye baalagaana ababiri. Yonasaani mutabani wa Sawulo, first son, ate yali w'amagye munnamagye, amaze okulaba omwana akakweregazze wansi akoze ekintu, ne bayagalana nnyo ne batta n'omukago. Naye bw'osoma nokkirira awo wansi nga Dawudi amaze okukikola eyali tasuubirwa, abakyala ensi yonna, eggwanga lyonna ne litandika lyafunayo awo oluyimba olwaleeta ebizibu. Luyimba ki? Nga buli woyita walayi bannange ekintu ekyo kyalenga maama singa enaye akawogo alibadde nange ndya yensabato kuba nange. Sawulo n'agamba ti kiki kati bannange, buli woyita kyalenga kakati olwo okutta ono omuntu omuwole kakati kyalenga, olwo luwonoono omuntu omu kakati olwo kyalenga. Just olwa by elections 3 mbuno olw'okuba ewa Mwiru, simanyi mbunne ewa Bugiri, ewaani oyo basaalirwa newaani kwagamba kakati olwo kyalenga, olwo oluyimba tebaddamu ddukuba. Bayibuli politics, olwo oluyimba tebaddamu ddukuba. Kuba ate lwaki kyalenga ku ntalo z'ennwanyi nze nalwana olweruweero tekyalenga, n'ennwana olw'e Southern Sudan tekyalenga, n'ennwana olw'e Congo tekyalenga, n'ennwana olwa Koni tekyalenga. Kwagamba kirengere wano kati tekiddamu okulenga e Uganda, tekiddamu kulenga. Bino byemusoma mu Bayibuli bituufu nti abakyala ne bayimba oluyimba nga lugamba bwe ruti nti nno bannange. Ne Sawulo nno assa 10 naye omwana Dawudi assa 10. Walayi kyalenga maama. Obuzibu bwava ku luyimba. Sawulo n'agamba okuva n'olwaleero siddayo dduwulira. Era Bayibuli egamba nti ku olwo Sawulo n'abeera mulabe wa Dawudi okuva ku olwo. Naye nga Bayibuli esomeseza n'egamba wano munyiririze tusomye, Dawudi bw'amala okutta omukago ne mutabani wa Sawulo ne babeera ba mukwano, baalagaana endagaano nti omulabe wange anaabanga mulabo wo, anaakwagala nja kumwagalanga, anaakuwalana nja muwalananga. Bayibuli egamba bw'eti Sawulo Yonasaani najjamu omusipi n'aguwa Dawudi, najjamu biki n'abimuwa, najjamu biki n'abimuwa, najjamu biki n'abimuwa. Akali akabonero. Why? Jjukira Dawudi yali yamala dda okufukibwako amafuta, nabbi Samwiri nga yamufukako amafuta. Sawulo ateekateeka mutabani we okubeera kabaka wa Isirayiri. Sawulo omuntu ateekateeka mutabani we okubeera kabaka wa Isirayiri, kubanga era olulala yamugambako, bw'onoosoma Bayibuli obulungi yamugambako n'amugamba naye ggwe omwana ono gw'oli naye nkuteeka olowooza onoofuga ensi eno ng'oyo mwana waali, onoofuga ensi eno ng'oyo mwana waali. Buli kyenkola nkikolera ggwe. Sawulo ateekateeka mutabani we okubeera kabaka wa Isirayiri, ne Katonda w'eggulu ateekateeka Dawudi okubeera kabaka wa Isirayiri, okulagira ddala nti
Sawulo yakola buli ekisoboka okuteekateeka mutabani we omuddira mu bigere, naye nga Katonda yateekateeka dda Dawudi omuddira okutwala obwakabaka. Kati Sawulo yakola buli ekisoboka. Yatuuka n'okuvuma omwana n'amugamba, mwana gwe tolina magezi, toddamu kubeera ku Twitter. Omwana njokesa buli ssaawa, tolina magezi, oswaza n'ennyoko eyakuzaala. Engero zigamba omwana omusirusiru avumaganya nnyina, naye omwana omugezi ate ye aweesa kitaawe ekitiibwa. Ne bannaye bamaama, wamma mukole nnyo, bamaama mukolere nnyo munnange. Ebizibu by'omukazi bingi bingi nga bingi. Ezo ennyimba mwazeerabira. Omwana omusirusiru avumaganya nnyina, laba ekyana ekisiru nga nnyina waakyo. Ne munnange oyo omwana mugezi nga kitaawe. Ne bannange abakyala mbayita bazira kuba mmwe mugumira ebisinga. Mukole nnyo. Omwana bw'omugjamu abeera wa musajja, naye bw'otamugjamu omukazi yayonoona omwana w'omusajja. Bannange omwana musirusiru, oba maama we yali kuki? Naye mwenna omusaaga n'abasajja ffe twamalayo Mukama yatuwa ate kiri mu butonde. Ate temunyiiga. Wamma wulira, mbadde waawo. Wulira, Sawulo ateekateeka mutabani we, Mukama ateekateeka Dawudi. Awo we wabeera bato. Gwe kasita olaba bato mu nkyukakyuka bwe zityo ng'omanya. Bateekateeka omuntu ne bamupikaapika, ne batuuka olumu baali ku mmere ne bayombera ku mmere. Omwana omusirusiru ono oswazaswaza nnyoko, oswazaswaza nnyoko. Wena omwana oli musiru nga nnyoko, tolina magezi, olowooza onoofuga lino eggwanga nga ono omwana waali. Omwana ye mugezi, omwana yagenda mu UN, omwana yagenda mu gundi, omwana naye gwe oliawo tosaana kusoma birthday certificate bato gundi speech. Mu Bayibuli bino ebintu bye mbagamba mu ebiri, genda osome bulungi Bayibuli ojja biraba. Katonda alina gw'ateekateeka n'abantu balina gwe bateekateeka, naye ow'abantu amenya. Naye wulira, Sawulo ne Yonasaani, His Excellency yagamba, waliwo abatammatire ate banjagala naye nze nnina kye banoonya. Mbuno bakola ki? Beggalira ne bampuliriza mu kisenge, babeereyo nga bamuwagira. Emmeeme zaabwe Mukama yazimugattako. Abeera nagamba Kayindo otafiire ekyogera, nagamba banaye omwana oyo akitukoze, banaye omwana oyo ayimba era nze mu mmotoka yange. Ku by'okuyimba ye namukkiriza, alimba ne mu byobufuzi yamukkiriza. Kayindo otafiire olina security alert gye wampa. Wamma muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro. Kayindo otafiire oyo mwana bamuwagira, kubanga Katonda kyasooka okukola, asooka n'akwata emmeeme ye n'agigatta n'eyammwe. Yonasaani yatta omukago ne Dawudi n'agamba bw'ati, omulabe we anaaba mulabe wange. Ekyo ekirayiro kye baakola kyamala. Olunaku Sawulo lwafa, mbuuse bingi olw'obudde, olunaku Sawulo lwafa taata, baali ku lutalo nga balwana n'Abafirisuuti. Mukama yali ateeseteese Abafirisuuti okuggyawo Sawulo ng'atema ekkubo lya Dawudi okujja ku ntebe. Ekyo nkikubuulira. Yaleeta bato butereevu, Mukama yalekawo Abafirisuuti okukyojja Sawulo nga Mukama amubonereza, atuuse ku endi amuggyawo. Naye nga Sawulo yafuuka omulabe wa Dawudi, naye ate nga Sawulo taata wa Yonasaani. Yonasaani ne yeesanga mu kaseera akazibu nga yakola endagaano ne Dawudi nti omulabe wo anaabanga mulabe wange. Kati taata wa Yonasaani mulabe wa Dawudi, naye ate taata wa Yonasaani. Oba ebintu bino mubitegedde bulungi. Singa mbadde nnyina olubaawo, kuba kati kirabika tugenze ku lubaawo. Kati Sawulo taata wa Yonasaani, Sawulo ali mu kukuba Dawudi, alwanagana ne Dawudi. Yonasaani ye bodyguard wa taata, yakulira ebikwekweto ebinoonya Dawudi. Kati okitegedde, naye nga baayogera ekigambo nti mukwata Bayibuli, I will defend the constitution of the republic and the Ugandans. N'okwata Bayibuli n'olayira. Waliwo omuntu yambuza, naye pastor bw'oba tolerewa NRM mu Bayibuli zonna walaba ya yero, ebintu bya Bayibuli mubiggyemu kala. Yaŋŋamba nze nakulabirawo ng'oliwo NRM era olaba ya yero. Bayibuli ezisinga za bbulaaka, kakati ate obeera otya neya yero. Wano okufuna Bayibuli gwali mukisa, sajja nayo
n'omuntu yagimpa simujjukira simanyi na gye nagijja natuukawo nennonya bayibuli nga sigiraba omuntu nampa bayibuli wallahi nga sinatandika na Bible and politics simanyi na bwe nagifuna bwe namala ogifuna bwe nti netandika ogisomaasoma wenfunira idea ya Bible and politics naye wano oba kuba emigo n'obamalayo nga tewali alina bayibuli simanyi na gye yava oba osaaga n'okusaaga gwe ali mu yero simanyi ate bayibuli ya yero ekola ki ewa pasita mpe ya lwedi sebo oba nnyabo wamawulira Sawulo ali wakati anoonya kutta Dawudi Yonasaani yasuubiza Dawudi omulabe wa n'aba mulabe wange Mukama aleese Mukama afuuse omulabe wa Sawulo kati okuyita mu Bafirisuuti ayagala kujjawo Sawulo kati ate Mukama ayagala okujjawo omulabe wa Dawudi naye ate Yonasaani kati adifendinga kitaawe bwe nali nsomesa CRE kino bakiyita omanyi munnange enjogera level gye manyi sijja bagamba ku university nayitamu buyisi bwe nti nengena nsoma purepu kakati nze nange enjogera bino bye mmanyi ate nabikwata bwe twali tusoma CRE oba nga nsomesa CRE bakiyita conflicting reality ng'oli mu topic eyo ya reality conflicting reality kati nkole ki ono omwana olunaku Sawulo lwafa yafa ne mutabani we Yonasaani omanyi lwaki Sawulo yafa ne Yonasaani ku lunaku lumu Yonasaani yamenya endagaano gye baakola ne Dawudi nti omulabe wa n'abanga mulabe wange Yonasaani yafa adifendinga omulabe wa Dawudi abeera omulamu omulabe wo omuntu yenna akolera omulabe wo aba mulabe wo bwagwagwa naye omuntu yenna akolera Museveni wa bulabe eri bannayuganda okwenkana Museveni olwaleero sibuulidde njiri nsomeseza nsomese olwaleero nsomeseza nsomese kyovula banjiwulira nga abamu tebanna bitegeera nkiwulira wano nkiwulira mba nkiwulira Mukama yaleeta Abafirisuuti okujjawo Sawulo to pave a way for David but Jonathan is in position to protect his father. Do you know father? Is in position to protect his father. Naye ate nga taata alina kuva Katonda saweze ya kumujjawo. Yonasaani senga yagenda nayimira ku saidi ya Dawudi. Yonasaani yandiwonye. Yamenye endagaano nti omulabe wa n'aba mulabe wange. Abasajja abakwata Bayibuli ne mulayira mu maaso ne mugamba mugenda ku defendinga bannayuganda ne bannayuganda kyemuva mulaba nga mujja kufa miserably. Mbabuulira twalina omusajja ow'amaanyi awo Uganda nga bamuyita Agurawoli n'abeera ku saidi y'abantu yali amaliriza mu kawungeezi n'agamba bw'ati yes I have failed now if you can't defeat them join them olwo nga bamuwadde obwa minisita bwa IT yafa yenna ali bw'ati n'agezaako n'okujja ku bakadde ne bamulya akalulu naye yasimira n'entaana ng'akyali mulamu you will die miserably. Mbabuulira Yonasaani senga yakkiriza endagaano toyinza kubeera ng'olina endagaano ne Dawudi ng'ate oprotectinga Sawulo. Eyo yebadde vidiyo ya leero kakati ne bwe mmaliriza waliwo akitegedde. Tojja kubeera nga wakola endagaano n'abantu n'ogamba nti okoze endagaano to defend and protect ng'oli mu poliisi n'otandika n'osuula ekiddo n'okisuula mu kasenyisenyi wobbira bannayuganda be wagamba okuprotectinga n'ebyabwe. Mukama ajja kuleeta omuntu akusaweeko omuntu agutwale. Kibi nnyo tetukiwagira. Naye banaye mulindeko olunaku lwa Museveni. Bayibuli egamba bweti Sawulo bamutuukako Abafirisuuti ne bamucocca obusaale atyo ku mukono atyo mukyenyi atyo nga buli ekijja kimukwata n'agamba bannaye munzite munyambe munzite. Museveni oyinayo olunaku oluzibu naye simanyi oba olumanyi. Kuyinako olunaku oluzibu mu bulamu bwo olutabangawo. Neyegayirira n'agamba bannaye ba bodyguard munzite bannaye munyambe munnettire. Mugamba nedda ate fwe watugamba ofuuka pusi n'otugamba ofuuka embwa. Kati lwaki tofuuka embwa n'otema
oyo omusajja abalimba yali tafuuka mbwa sawo. Nedda. Naye bannaye kambabuulire mmwe mugende musome Bayibuli. Abaali mu situlago bo baasigalayo mu situlago. Abaali mu situlago bo baali mu situlago nga mission Dawudi agenda mu ntebe. Tetwagala kumanya birala. Oba bali mu lutalo lw'Abafirisuuti na baki oba nkugambye Dawudi agenda mu ntebe. Ate abaali mu situlago Bayibuli gamba baali mu mpuku. Kati genda osome ekyo ekitabo kyennyini ekya Samwiri essuula ya 22. Olabe embirigo. Olabe embirigo awo ezaaliwo mu basitulago. Wuyo. Bayibuli gamba ababanjibwa ababodaboda abakola batya abanyigirizibwa bonna ne badduka. Kiki essuubira bwe liri mu Dawudi. Dawudi aliwa? Dawudi naye adduse. Ne bagamba newankubadde adduse naye tugenda kudduka naye. Bayibuli gamba ne bagenda mu mpuku y'omwedulaamu. Dawudi omusajja abadde annina. Kati abe waffe bagamba ate yatusuubiza dduka. Ni yatusuubiza dduka kwegamba. Kakati ate yatugamba mbona agenda kutugira. Ate kati ali mu mpuku. Bali yagenda mu mpuku ne bamanya tuli mu mpuku omusajja atugobye. Alina bakutte abejjinja abakutte. Abakutte. Abakutte kakati kiki tukoze tutya? Operation Kampala Ntebe. Operation Ntebe mu Ntebe. Oba babakutte kati Ntebe mu Ntebe. Tujja bejjirayo. Situlago erimu embiro. Naye munanga abaana nga babatta nnyo, abaana nga babakutte. Lwaki tetubivaamu? Ate mpulidde mugamba waliyo sit down endala. Lwaki tetubivaamu kubanga kakati ate abaana nga babalawo. Ate nono naye kwese mu mpuku. Mugende mu mpuku mumusangeyo. Mugende mu mpuku mumusangeyo. Kakati ate nange nsijja wano mbuulire ku bimu eby'ekkumi. Muvudde mu kyaki mumaze osiga ebimu eby'ekkumi. Nange mbibasabe musigaza. Mumaze osiga ettaka. Kakati nze mugenda kusiga ki? Kambabuulire bino eby'okwenunula. Nze Mukama byantadde ku mutima. Mukama byantadde ku mutima. Nange byenjo bagamba ebyo byempulira. Era bwe mba nsaba mugamba ky'ongamba kyengenda obbagamba. Endagaano gye mulagaana ne bannayuganda. Gwe musajja gwali wano wakola endagaano ne mukyalawo. Nabagambye mukwate negundi mugikwate. Bw'oba walaga bujingo bw'oba wayimira n'ogamba munnange naluswa. Ate ebiseera ebyo era naluswa ye yali owakabi. Era nga ne kaakati. Naye bannaye mugende mulabe pasita tadi bujingo. Mugenda kakasa nti kuva dda nga ye wakabi. Munnange weebale kunjagala naluswa Teddy. Nkuwadde n'erinnya lya bujingo. Nja kwagala mu bulungi ne mu bubi. Kati oli luddawa. Senga olutalo lukusanga ku sayidi eri bujingo. Bwe bakucocca obusaale tokaaba. Kubanga tolina bwojja kubeera eno n'eno. Endagaano muzinyweze. Munyweze endagaano ze mwalagaana ne Katonda wammwe. Walagaana ne Katonda naye eggulo wabadde mu ssabo. Walagaana ne Katonda naye jjo olina obuntu bwe baakuwadde. Olina akati mu waleti. Naye ate olwaliro ova mu kyaki. Ne waleti yeeyo yeemu. Kale gwe beera nga walagaana endagaano ne Dawudi omulabe we mulabewo naye gwe bodegaadi w'omulabe wa Dawudi. Weebale. Wayatula Mukama munnange okuva lwe mpulidde ekigambo kino ndokose ne sitaani mwegaana. Mwateekebwako emikono nga mukutte Bayibuli okusibwako emikono. Sitaani mumwegaana tumwegaana n'ebikolwa bye. Muddamu mumwegaana n'abaddipi bamwegaanye. Pasita Mukaako bannange Mawu sitaani mumwegaanye ne Museveni sitaani mumwegaanye. Abo ababiri sitaani ne malayika ye tubeegaanye. Munaaweerezanga ddipi tujja buweerezanga ddipi obulamu bwonna. Mwalayira mugenda kuweereza Mukama nga mutaddemu n'obuteeteeyi bwa tantanta. Tantanta mumujjukira oyo gwe twayambalanga mu kusibwako emikono abagole ba Yezu. Kakati genda wansi w'ekitanda ky'olaba ekiriyo. Bw'oba ofumba emmere ya wooteri osookako ki? Ku sigiri. Esigiri ogikumisa ki? Nkumanyi nkulaba gwe ngamba tutunula ku munno. Gwe ngamba esigiri ogikumisa ki? Oli mu ndagaano eno n'eno. Kale beerayo. Oba endagaano ebbiri bazinyweza genda obuuze bujingo.
genda obuuze bujingo ekiri mu ndagaano ebbiri. Bannaye twabadde ku pikiniki P7 gundi. P7 Rivers babaddewo nga bagira nze bampise ng'omubuulizi omukulu. Kuba twali tugenze kusaako baana mikono nze ne Pastor Kayuwa sigwe wasabidde abagole. Babalimba. No, tekyabaddewo. Nze baŋŋambye jangu tulye emmere. Nga ndaba bambadde bwe bati nange ne nnyambala bwe nti kuba gwe gwasoose okubyambala. Endagaano ebbiri olwo ziralemeera. Ne bakweta okulemeera. Zizitoyo olwo. Muli mu ndagaano bbiri. Naye waliwo endagaano emu eyinza okufuukira ezzike. Sebo omukazi yalemera erinnya. Oli yagezaako lyeteekako lijja olowooza. Anti munnange ne ani ate ye munnange tebamuyita na pasita. Ne mukyala wa pasita abeera pasita. Ne munnange oli ye tebabimuyita kuba lwaki. Oba kulwakuba tabuulirangako. Kozi yani ye pasitani. Makula Suzani Bujingo. Ebyo biwa tebinyuma. Endagaano bbiri waliwo endagaano eyinza okufuukira ezzike. Nga ne bwogenda mu kooti nedda ekitiibwa omulamuzi gw'omanyi bw'oba osala omusango. Nze Teddy Bujingo ŋŋaanye. N'akuwulita n'erinnya lyo. Abazadde bo lye baakuwa teyaliyo nga balikuwa naye olw'endagaano yalitwala. Ani yayimba? Eyakulira mu maka amalala naawe ne bakuzaala ebuwama laba bwe musisinkana ne mutta ekyama. Nga yakulira walala naawe n'okulira walala erinnya n'akuwulita nalyo. Oyani Teddy Bujingo. Endagaano gwe ne bw'onoofuna owa yunivasity gundi ennaku zino bagisalako bagiyita uni. Bannange ebintu biri e Uganda awo. Ne bw'onoofuna owa uni kati mulagamba uni waati uni kiba kiweddeyo. Bannaye abaana bali awo e Uganda oluzungu lw'ennaku zino. I was there up at the uni. Nogamba uni. Where's a uni? University. Ne bw'onoowasa aba uni 6. Endagaano. Munywezanga endagaano basajja mmwe ne bakazi mmwe. Munywezanga endagaano. Ani? Endagaano yassa Yonasaani. Kubanga n'Abafirisuuti baali tebanoonya Yonasaani. Tetulina we tusomera mu Bayibuli nga banoonya Yonasaani. Nedda. Yonasaani yagaana okukkiriza ekigambo kye yayogera nti omulabe wa anaabanga mulabe wange. Kubanga eyo endagaano yagyekolera okubeera mutabani wa Sawulo. Teyakola ndagaano. Yeesanga mutabani wa nga mutabani wa Sawulo. Naye okubeera mukwano gwa Dawudi yakikolera endagaano. Awe waffe edda Abanyarwanda abasooka okujja mu Buganda mu myaka gya 2 eyo, myaka gya 5, bwe baatuukanga ku kyalo beenoonyanga. Era kasita yatuukanga uyu muntu uyu ndayambashe ono ate yani oraza kuvoma ndaza kuvoma naza kukola ki okubagala okukola ki kasita beemanyanga nga batta omukago nga okweprotectinga ku kitundu kwe babeeranga battanga omukago era nga babeera ba Luganda ddala ng'omwana w'ono tasobola kuwasa mwana w'oli. Omukago gw'edda gwabanga gwa ddala. Endagaano mugizanyisa. Ekyattakaweesi yali ndagaano gye baakola omukago gwe batta ne mutabani wa Museveni nagubagamba. Abaliwo wano abaluddewo nagubagamba batta omukago nga bagenda kuleeta Kaweesi ku bwa pulezidenti atufuge nga babaze nti abantu ba bulijjo bajja mwagala aba armed forces zijja mwagala nga bamutaddewo nga unifying factor eyo factor eyo egatta abantu eyo mbufena round about bali bamutadde awo ebusega. Ogenda waba mama ebeni ntakwoyo ogenda eno ebusega wo kanyolera ogenda ofune anakufumbira awo ngali awo ye yafuuse round about naye bwe balabanga endagaano eganye bamugamba kati okuva lwokoze endagaano eno anti yabachwezi buli omu yanywa ku musaayi gwa munne ne bamugamba toddamu kugenda mu kkanisa
ye nabiyita ebyokusaaganga alowooza mbu awo taddamu bigendamu awo. Ndowooza n'atwalayo awo ennaku ze tagenze mu kkanisa. Laba bwe kimubagula n'agenda yeetikka omusaalaba. Ogwo omusaalaba mugujjukira ogwo gwe yeetikka n'ow'ekitiibwa Sipuliyano Kizito Lwanga ne baguleeta ne bamugamba ku olwo lwe yeetikka omusaalaba n'aloota ekirooto ng'avaamu omusaayi omungi. Ne lwose omusaayi ogunkulukutamu kiki kino? N'abiyita ebyokusaaga. Ne tutuuka ku Namugongo ne bamutwala Namugongo ne bamusomesa ekitundu. Anti metropolitani Kaweesi Felix yagenda osoma ekitundu. Awo Yezu n'agenda ku njuyi ze egindi. Kayisariya n'abuulira enjiri. Emizimu gyonna ne gigenda. Yakola endagaano n'emizimu. Ali mu kusoma ku mizimu mu kyaki. Lwavaayo ekiro. N'aloota ekirooto ng'avaamu omusaayi mungi naye nga b'omu State House bagunywa. Nga Janet alina omumwa gulinga ogwaŋŋaali ali mu kunywa Kaweesi. Museveni ali awo alinga ekigundi ali mu kugunywa. Nga ye omwana akutta oluseke ali mu kugunywa nga Malwa. Kaweesi n'agamba naye ebirooto bye ndoota byo nga bizibu. Kaweesi n'akyogera, bwe nkugamba ekintu ekikwatagana ku Kaweesi wulira. Kubanga ojja kunkozesa ekintu ngende nzijeyo wano ekintu kye nagaana okujja edda bwe njogera ekintu ku Kaweesi wulira. Mwagala kuwakana. Kaweesi n'agamba nga naloosa abasajja banywa omusaayi ate mikwano gyange. Bwe yasoma ekitundu endagaano yagikutula. Nga Kaweesi bw'atafa ajja kufa n'ono omwana. Bo ne bamuggyirawo endagaano ne bagikutula. Era omusajja yajjawo forensic expert gwe mayita forensic expert yayoola omusaayi. Yali azzaayo omusaayi gwa Kaweesi okuguddamu okugusazaamu okugujja ku gwa Muwoozi. Nkubuulidde. Temuzanyanga n'endagaano. Jonathan yafa ndagaano ya Dawudi. Yafa ndagaano ya Dawudi okubeera mutabani wa Sawulo teyakiragaana. Kakati nze njagala nnyo afande Katongole naye senga mu luberebere bambuuza wire nga waliwo wojja ne bakubuuza wire kakati tuyagala ogende ku nsi omuntu omwakuzaale waliwo wano omusajja bamuyita afande Katongole ali Buwama naye waliwo ne Ssaabasajja Kabaka Saidi eno bw'obeera eno gwasiimu wire bw'obeera eno gwe Ssemakookiro ate nandibadde nziramu ekirala nziruka buddusi nembeera Ssemakookiro paka wa Ssaabasajja Kabaka. Kati saasalawo muno nange nagenda okulaba nga nzaaliddwa ndi eyo mu kibira banaye afande Katongole ayisali yuti afande oyo omusajja nga mbeereddewo saakola ndagaano kati endagaano endala gye neekolera bw'eba ndagaano nga nagikola kati wakiri ebyafande Katongole embireka kati teberezaamu nga bankubidde essimu kakati gwe kakati oli eyo bubeezi omwana mulwadde n'afande Katongole nawe nkubira munaye mwana wange mpulira ntandise okuwoomerera ennyo abula munnange ntandise okuwoomerera bwe nti oba awoomerera n'awoomerera endagaano nyina endagaano nsooka ndagaano kati olumaliza ne mugamba kozi wabadde ongamba ki nzijukira nga wankubidde wabadde ongamba kikozi wankubidde ku 6 nange nsooka endagaano kugamba mwe mwagala ngende nga Sawulo gundi Yonasaani babalimba ate sibagambye nti bataata mubave ku banneyimuwa abazadde balye naye ate mukuume n'endagaano kati omuganda ye wagambira bw'ati eyeewe ez'omumba gwe bazikola kigwe bazicapa eyeewe ez'omumba kati wabanga basalawo nga tata waali nga n'endagaano weeri byonna bikole kubanga bonna buvunaanyizibwabo. Mwabaasayininga endagaano y'okulwanirira bannayuganda oli mu poliisi nga ne gundi yamwegamba we are here to protect the people and the property mwe mutubba mubbi amamotoka g'abandi ku makubo mbugaliko amanda nga you are in that uniform to protect and defend the people of Uganda. Muli ba MP mwalayira to defend the constitution musiba mujijjamu empapula ne mukolera Museveni omuntu omu mu defending omulabe w'eggwanga
omulabe wa Dawudi gwe mu defendinga, omulabe w'eggwanga gwe mu defendinga, bw'anaaba agwa mujja kugwa naye. Olunaku Sawulo lwafa, Jonasani lwe yafa. Bwe yalaba nga kitaawe awese agenze n'agamba ati kati nze nsigala Abafirisuuti bange. Kwegamba ate nze nsigala, naye n'afa, naye ne yetta. Mbabuulira, temusobola mmwe basumba mmwe temugenda temulowooza mbu mujja kutulya ow'emyoyo emisana tubasigemu n'amataka. Kuba kati Mukama yatuwadde omukisa twatandise okusiga ettaka. Omuntu ayinza okuwa loole y'ettaka. Gwe bw'oba wakana ng'olina loole eyo inbox me nkubulire gye bagenda okuwa ettaka libalemere nawo. Twatandise okusiga ettaka. Waakiri omuntu ajja kukuleeterayo akataasa k'ettaka. Wama osobola okubulwa akataasa k'ettaka. Mukama atubuleesinze n'ettaka Uganda yonna etudde ku ttaka. Tujja kuleetanga ettaka mu kkanisa anti mwagala amataka kati. Tujja galeeta. Tujja galeeta. Temulowooza nti mujja kujjanga wano emisana mwefuule abatulyowo emyoyo. Ekiro mwegatte n'omuntu atutta. Muyina endagaano emu gye mujja okugwamu. Oteekwa okubaako endagaano emu. Era omutima gwo gye gunaabeera eno nga walekayo bigambo omutima ne gugenda eri lwali baagwo jaggwa naye. Tubalabyeko abagudde naye. Tubalabye nga tebalina kye batugamba. Waliwo bangi abamukoledde naye nga tebalina kye batugamba kati. Baali b'amaanyi ng'ensi batya kati tebakyabatya. Ne nannyini pulogulaamu baali b'amaanyi ng'ensi batya. Zo yali w'amaanyi ebiseera ebyo ng'ensi emutya kati ne bw'atambula embwa tekyazuukuka. Ate kitogwamu ak'obuntu akawoowo ke bayita obuntu. Embwa ye bakatewulira muntu atambula nobba ebintu kiki toliimu ka buntu. Kuba ye embwa ewunyiriza kantu kali ak'obuntu kewunyiriza. Kati bw'okola ebyo kakugwamu. Temulowooza nti mugenda kubeerawo nga Yonasaani mwatta omukago ne Dawudi era olumu mufaanana nga abatuyambako. Ssekikubo buli akagwawo. Kwegamba kakati Saudi Arabia yatuwadde entende. Kati olwo NRM tuba tetuswadde. Ali awo oyinza okulowooleza ddala nti nno Ssekikubo wa opposition. Oyinza okulowooleza ddala nti Ssekikubo alumirirwa abantu naye ng'ewaka bakaaba bagamba bwe bati. Ssekikubo atusengudde ku ttaka nabagamba mukube Ssekikubo omuggo ku mutwe mumutte. Ate ndi mu mafuta sagala muntu awakana kuba nasoose kusaba. Oyinza okulowooza nti tinkasiimire wa opposition. Oyinza okulowooza nti tinkasiimire akulumirirwako. Babalimba bali mu ndagaano ng'eya Yonasaani. Bakuuma Sawulo naye bakulaga ate baagala nnyo Dawudi bakulimba. Sawulo lwaligwa bajja ggwa naye. Oli ne Katonda naye oyina ebigali wansi w'ekitanda. Oyina guyiriza ogunene. Abaana bo bali muyirizi. Kale bateeka muyirizi ati munnange oyo omwana muteeka muyirizi namuteekamu obugundi obwo obudagala kubanga munnaye yali akubwa nnyo eyaabwe ate oba yaabwe. Kwagamba ggwe oyagala eyaffe ye beemukuba. Eyaffe gye emukuba anaasigalawo yaabwe emukube. Kubanga era n'akakuba owuwe akuba awumba engalo. Gigambe eyaabwe nti eyaabwe toddamu kukuba mwana mu linnya lya Yesu. Naye bwe biba si byebyo ng'oli eno n'eno linda endagaano sayidi gye neekukwatirako ojja giwulira. Ojja giwulira. Kyemuva mulaba nga abantu bangi mummwe muffe tuweddemu ak'obuntu. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukubaza olunaku lw'olwaleero. Mukama endagaano. Waliwo wano abasajja abalagaana endagaano nga baazisonika kati olina gy'ova. Ate nkulabye. Waliwo wano abakyala nga waliwo gye bava. Naye nga bava kumenya ndagaano. Naye nga kati akomyewa. Kati ali ne Dawudi naye ng'obwedde ali mu kuprotectinga Sawulo. Weebale. Mukama akusonyiye genda weenenye. Mukama akusonyiye toddamu. Tuddamu ovaawa. Kwagamba ova mu ssabo. Mwana gwe nga bwe tumaze okusaba zaayo Bayibuli eno boda boda n'alyoka akuvuga jjo kiki
n'olyoka weesolossa akayumba k'essubi bayibuli bagizizaayo eka weebale nnyo maama anti munnange enkya mmande kuba kakati ebintu tebikyatambula jjajja sooka ompeeyaawo okukumba sooka ompeeyaawo omukokota essigiri y'ogikumisa kukumba jjajja mbakukumba bonna mala kukola abalala ne bakola jjajja ebyabwe bidibe nze entunde jjajja mbakokota okuva ebule neebweya mu linnya lya Yesu olwo n'oyongerako Yesu gwe kozesa kukumbawo kozesa mukokotawo Yesu mwesonyiwe bw'oba osazeewo okukozesa Yesu oba edibe kubanga olumu asobola n'okugireka alabe eno emmere yo n'omwana bw'ediba akola atya kubanga gwe emmere eyiyo togaba wadde n'agamba leka ndabo baanaawa bano abaana b'oku street abo bagire bagiryeko emmere yonna edibye mbu ndi mulokole awo omukazi wagira banaye mulokole ng'odibiza emmere okempaayo awo essowaani 3 nkutundireko ate toofune transipoota omufuyi w'emmindi n'atandika okutundirako emmere mukama ayagala kulaba ono ye akola ati nomuze maama munaye gwe ekikola otya era gwe ne bwe nakugamba tojja kukkiriza maama ku luno nja kukkiriza okimanyi ne kapito yaweddewo kapito tewakyali munaye bino ebyobulokole munaye lubaala embeera bayibuli egamba lubaala embeera naye ekyo kyawandiikibwa mujja kukinda gwe olunaku lumu mu bayibuli anti munaye ne bayibuli ekyogera kiki mbu lubaala embeera nga nembiro kwotadde kiri mu kitabo ki sebe ekyo mwakifuula kyawandiikibwa n'ogenda mu ndagaano endala jjajja kale endagaano lweri kukwatirayo tokuba simu yange oba emmere ediba n'ediba gwe buli lwediba mugambe naye mukama kino ekintu nze mpulira nkikooyi by the end of the day nkubuulira bw'oliyita tesiti eyo abo abafuuyi b'emmindi bajja kukuwulira awo wonna kyonoobakola naye kasamu nadda mu kuteeka ebyawandiikibwa ebitali mu bayibuli munaye ne bayibuli ekyogera kubanga era bayibuli yennyini yegamba nti lubaala embeera munyweze endagaano zammwe mu linnya lya Yesu mukama abasisinkane mukama tusisinkane tuwe ekisa mukama ffe twasalawo endagaano eri kukyusa Uganda mukama tuwe omukisa tuwe amaanyi mukama Nobert Mau yagenze endagaano yamulemye wabula yagambye naye nsigadde nkyali wa DP ku protectinga Daudi naye ate sigenze ku opposinga Sawulo nedda abafirisuuti Katonda lwanajja okujjawo Sawulo akozesa abafirisuuti okimanyi nti mukama yalekangawo abafirisuuti ne Misiri nga ekibonereza Isirayiri buli lwe bakolanga bwe batinga mukama agamba ngenda bazzaayo mu buwambe ngenda bazzaayo mu buddu nja bazzaayo e Babiloni ekyo mukama alina ekintu kyalekawo nga kibooko nga buli lwe kikutuukako ng'omanya wavudde mu kkubo bayibuli egamba kikuyambe ng'oleme okuwabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono kati bw'owaba eno n'akukuba walaawo kyakulekerawo Misiri n'abafirisuuti yali kibooko mukama gye yakozesanga okugunjula Isirayiri era buli lwe baasobyanga n'ababayimbulira bwe baatereranga mu kkubo ne balyoka bakuba bali bakomawo bayimba tukubye biri n'empale zigwa tukubye biri n'empale zigwa naye waliwo lwe bamusobya bayibuli egamba bweti awo Nayamani n'azinda Isirayiri n'agitwalako n'abantu oba osaaga mukama tukwebaziza olw'ekigambo kyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina gamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulira ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina mukama Katonda omulungi ow'ekisa njagalire tusisinkane enkya mu Bible and Politics mbaagala nnyo mu mukama waffe Yesu nzikiriza nti waliwo kyojje mu bye tuyize ddayo osome ekitabo ekyo osiriikirire ogambe mukama akusomese bingi ojja tegeera bingi ate tebikomaawo genda osomese n'abalala sigadde ndi muweereza ku Sunday mba muweereza era kyobulaba mbeera mu muduzi sigadde ndi muweereza wammwe ASP ndi muweereza wammwe asiimwe wire ku Sunday nsiiba mu feeling mbeera mu mwoyo mweraba